Oluvannyuma lw'okuziika Honorable Ssegirinya Muhammad eyakava ku maaso g'Abannayuganda abadde akiikirira abantu b'e Kawempe North mu Parliament ku kaadi ey'ekibiina ekya National Unity Platform, ebigambo bingi byayogerwa naddala ku lunaku lwe yaziikibwa omukulu Mathias Mpuuga eyali ategese omukolo ogw'okuziika Ssegirinya ogwokubiri ogwali ogw'ekimpatiira. Yavaayo n'akola statement. Mpuuga yagamba nti kambabuulire ng'ayogera n'abantu beye be yayita abakungubazi abo bokka abaali basobodde okuba nga bajja ku mukolo gwe ogutaabeerako bantu. Mpuuga yavaayo n'ategeeza nti Ssegirinya ng'akyali mulwadde nti ye yekka ye yakyaliranga Ssegirinya Muhammad era n'anenya abakulu mu kibiina ekya National Unity Platform nti ebbanga lyonna Ssegirinya lyamaze mu ddwaliro abakulu bano oba abantu bano babadde tebamukyalira. Eyo statement yava mu mukulu amanyiddwa nga Mathias Mpuuga eyali ategese okuziika Ssegirinya mu kisaawe newankubadde nga family n'ekibiina ekya National Unity Platform Ssegirinya Muhammad kwe yali asubscribinga baali bamaze dde okukola enteekateeka entuufu ez'okuziika omugenzi Honorable Ssegirinya Muhammad. Kakati ebigambo bibadde bingi nnyo oluvannyuma lw'ebigambo bya Mathias Mpuuga. Kakati oluvannyuma lwa Mathias Mpuuga okukola statement eyo wano ku mukutu ogwa Red Zone TV nvuddeyo ne ngenda nkole okunoonyereza oluvannyuma lwa Ssegirinya Muhammad ennaku z'omwezi zaali nga 21 mwezi gwali gwa mwenda omwaka gwa 2021 nga yakamala emyezi 5 gyokka mu palamenti y'eggwanga erya Uganda. Ssegirinya Muhammad poliisi yamuwandiikira ekiwandiiko ekimusamoninga okubeera ng'agenda e Masaka abeere nga yennyonnyolako ku bigambibwa okuba mbu yali omu ku abo abaatemaatema ebijambiya mu bantu ab'e Masaka. Wayita ebbanga ttono nnyo Ssegirinya Muhammad n'akwatibwa. Ssegirinya Muhammad we baamukwata ne bamuteeka emabega w'emitayimbwa azze nga awere ennemba n'emisango ebyo byonna bibaddenga ku kamera ng'atambulira wamu ne Alan Ssewanyana. Bino byonna obadde ng'obiraba naddala ggwe azze nga agoberera ensonga zino. Kakati okuzzaayo ku nsonga ya Mathias Mpuuga ng'agamba nti Ssegirinya we yabeera mu kkomera ne we yabeerera mu ddwaliro ab'ekibiina kya NUP baalinga tebamukyalira. Njagala okuzzaako emabega olunaku lwokka Mathias Mpuuga lwe yali alabiddwako mu nsonga za Ssegirinya Muhammad n'omubaka Alan Ssewanyana lwe lunaku kkooti lwe yakkiriza newa bail Honorable Ssegirinya Muhammad ne Alan Ssewanyana era nga ku lunaku olwo Mathias Mpuuga, Medard Lubega Sseggona, Elias Lukwago n'abalala bajjanga bannamateeka ng'abamu ku bano kyali kyaludde okulabibwako ng'abantu bano bazze mu kkooti oba ku nsonga yonna eri ku babaka bali ababiri. Mathias Mpuuga lwe guno omulundi gwokka gwe yalabwako era ensi yonna yayina ebibuuzo bingi lwaki Mathias Mpuuga yali tamanyiddwa nnyo mu kuwoza misango abadde tawoza nnyo misango ate lwazze okuwoza ogwa Ssegirinya lwe bamuwadde beyiro. Mathias Mpuuga yavaayo ne yeegaana ebigambo by'okuba nti waliwo okuteesa wakati we ne Jeno Yoweri Kaguta Museveni newankubadde mu kuziika ate yavuddeyo n'abikakasa nti ekituufu waliwo okuteesa naye tekwali ku kamera. Kakati nkoze okunoonyereza nenzirira ddala gye byatandikira ndabe oba ddala abakulu mu kibiina kya NUP tebakyalirangako ku Ssegirinya ng'ali mu kkomera oba ng'ali mu ddwaliro. Kakati ntandise bwe nti ngenda kuwa ennaku z'omwezi ebifaananyi bino ze byafuluma wabula sijjukira ekikolwa kyabeerangawo lunaku ki naye njagala tutambula empola. Ennaku z'omwezi nga 18 gwali mwezi gwa 10 omwaka 2021 ekifaananyi ekyo kyafuluma nga kiraga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, Secretary General w'ekibiina kya NUP David Lewis Lubongoya ne Leader of Opposition kati nga mu biseera ebyo yali chairperson w'akakiiko ka Kosase Honorable Joel Ssennyonyi baali bakyalidde Ssegirinya Muhammad ne Alan Ssewanyana mu kkomera ekigo era awo waaliwo ko obunkenke baagezaako okwagala n'okubagaana okuyingira. Kifaananyi kyafuluma nga 18 gwa 10 2021 kakati gwampuliriza naye nkugambye Ssegirinya yayitibwa mu gwa 9 2021 ne tuvaawo awo. Ennaku z'omwezi nga 4 gwali mwezi gwa 11 ekifaananyi kino kyafuluma nga kiraga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, David Lewis Lubongoya, Joel Ssennyonyi nga bwe twogera Leader of Opposition zaali nga 4 mwezi gwa 11 2021 ekifaananyi kino kyafuluma nga kiraga abakulu bano baali bagenze mu ddwaliro e Mulago okubeera nga balambula ku Ssegirinya Muhammad. Bomba seerabidde lwe lunaku Ssegirinya lwe yali ku kitanda ng'ali ku mpingo era wano waaliwo era kalumanywera ku kulaba ng'abakulu bano babakkiriza okubeera nga bakyalira ku mubaka Ssegirinya Muhammad. Ennaku z'omwezi nga lumu omwezi ogwokusatu omwaka gwa 2023 oba 2022 ekifaananyi kino kyafuluma nga Honorable Zaake Francis Butebi ali ne Ssegirinya Muhammad ng'era Ssegirinya Muhammad mbudde obwo yali tali mu mbeera nnungi.
waayita akabanga katono Sseggirinya Muhammad ng'akyali mu mbeera embi ate ng'akyali mabega wa mitayimbwa. Honorable Zaake Francis Butebi yayimirira ku fulo ya Parliament zaalinga ennaku z'omwezi 3 omwezi gwa 11 omwaka gwa 2022 lwa lunaku lwa kusatu. Honorable Zaake Francis Butebi yayimirira ku fulo ya Parliament ne yeekalakaasa n'alemerawo n'ategeeza Madam Speaker yali Mr Speaker ebiseera ebyo obudde obwo Parliament eyo yali Thomas Tayebwa eyali agikubirizza. Zaake yategeeza Speaker nti we muba temugenda kuta bantu baffe okuli Alan Sewanyana ne Muhammad Sseggirinya nze wano tegusigenda kuvaawo okujjako nga mundeeta na mmundu. Ku lunaku olwo Deputy Speaker Thomas Tayebwa yanyiiga n'alagira Zaake asindikibwe mu kakiiko aka Disciplinary Committee era we mbaseerabidde ye yali ensonga eyaviirako Honorable Zaake Francis Butebi okubeera nga agobwa mu kakiiko ka komishoni mu office eya komishoni mwe yali atuula. Zaake teyakoma okwo okuzaako emabega we baali bamaze okusamoninga Sseggirinya Muhammad. Francis Zaake nga ye w'abavubuka mu kibiina kya NUP ye yavuga mu mmotoka ye yavuga Honorable Sseggirinya Muhammad paka ku kooti e Masaka gye baali bamuyise agende abeere nga yeewozaako. Wano nno njagala kuzzaayo ku nsonga za Mathias Mpuuga eyavuddeyo n'ategeeza nti abakulu mu kibiina kya NUP tebaakyalirako era tebaalina mu nsonga za Sseggirinya Muhammad. Kakati awo bwe njagala mbeere nga nkutwala. Kigambibwa nti Honorable Zaake Francis Butebi yasasulanga bail fee, sente ezaasabibwanga mu kooti emirundi egiwererako ddala. Zaake Francis Butebi nga yakwata sente n'asasula sente ezo okulaba nga Sseggirinya afuna beyiro, era nga bwe nkugambye ye yavuga Sseggirinya mu mmotoka ye okumujja ewaka okumutwala ku poliisi gye baali bamusamoninze. Awo nno nawo ne tuvaawo. Ennaku z'omwezi nga 17 omwezi gwali gwa November 2023 ekifaananyi ekyo kyafuluma. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne ttiimu ye baagenda mu ddwaliro Ensambya ku waadi gye bayita Mama Kevina ng'agenze kulambula Sseggirinya Muhammad eyali addusiddwa mu ddwaliro ng'embeera si nnungi nnyo. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yagenda mu ddwaliro Ensambya n'alambula Sseggirinya Muhammad era ne mama wa Sseggirinya yaliwo ne yeewuunya n'okwewuunya omutima His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe yayina mu budde obwo okulaba nga azze mu ddwaliro okulaba ku munywanyi we amanyiddwa nga Sseggirinya. N'omuvubuka amanyiddwa nga Kasagga agambibwa okuba muganda wa Sseggirinya oyo gwolaba mu kajaketi aka bbulaaka naye yaliwo. Ono ne yavuddeko Kalumanywera agambibwa okuba nde yabadde aweebwa ssente era yabadde aweebwa ebiragiro era mbu ye yabadde ayogera ku ssimu n'aniita Amongo mu kuziika. Ku lunaku olwo lwe lumu gwe azaagoberera emikutu gyaffe kwolwo olunaku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yali mu ddwaliro Ensambya. Wano abasawo mu ddwaliro Ensambya we baatabukira nga balabye ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bagamba sikuviirako awo ne bamugamba ssebo President tubuuzeeko bwe kiba kisoboka tufuneyo ne kaserefi. N'ebweru w'eddwaliro embeera yali ya bunkenke ng'abantu bonna balabye ku mwagalo w'abangi His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu era olwo olunaku nga bwe nkugambye zaali ng'ennaku z'omwezi 17 mwezi gwa November omwaka 2023. Wano nno njagala tugende mpola. Omukulu yagambye nti abakulu mu kibiina kya NUP tebaakyaliranga Sseggirinya Muhammad. Kakati nno wano wenjagalidde okujjirayo bino ate nga tukyagenda mu maaso okubeera nga tukutuusaako embeera nga bwezze nga etambula nga tetwakomaawo. Ekifaananyi ekyo kyolaba kyafuluma ku mikutu egy'enjawulo ennaku z'omwezi nga 26 gwali mwezi gwa November 2023 nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kifo ekimu ali ne Sseggirinya Muhammad ne maama wa Sseggirinya era ku lunaku lwe lumu ekifaananyi ekyo ne kiba nga kyatambula. Enkeera ng'ennaku z'omwezi 27 November 2023 ekifaananyi kino nakyo kyafulumira ku mikutu egy'enjawulo naddala omukutu gwa Sseggirinya mwennyini nga kiraga yali era musanyufu okulaba ng'asisinkanye mukama we His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. No, ekyo kyafuluma lumu ne kiri olunaku lwe yasisinkana ne maama we wabula nga 27 ekyafuluma kye kino. Kino kyafuluma nga 27 mwezi gwa 2 omwaka 2023 nga kiraga Sseggirinya Muhammad oluvannyuma lw'okuba nti baali bateereddwa yagenda emagere n'asisinkana mukama we His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu era ne boogerezeganya ku nsonga ez'enjawulo. Egyo nno mirundi gizze giwera ng'embeera eno ebeerawo. Bino nno tebyakoma eyo, ensonga ekyawanvuyira ddala. Ennaku z'omwezi nga 26 omwezi ogwokuna 2024 His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yali ava mu ggwanga erya United Kingdom
n'ayitira mu kibuga Nairobi eky'eggwanga erya Kenya n'asisinkana Ssegirinya Muhammad ne maama we mu ddwaliro erimanyiddwa nga Aga Khan Hospital mu kibuga Nairobi. Ssegirinya gye yali mukadde ako ng'afuna obujjanjabi. Awo ne tuvaawo ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'e10 omwaka oguwedde 2024 ne kino ekifaananyi kyafuluma nga kiraga Ssegirinya Muhammad ne maama we baakwata ekkubo ne bagenda ku kitebe kya National Unity Platform esangibwa Makerere Kavule ne basisinkana His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Era ogwo munagwo gwali mulundi gwe baali basisinkanye. Surprisingly ennaku z'omwezi nga 24 omwezi gwali gwa 9 omwaka 2024 mu ddwaliro Ensambya era mu wingi gye bayita Mama Kevina olunaku lwe baali baadimitinze His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu oluvannyuma lw'okkubwa tear gas canister bwe yali mu bitundu ebyebulindo ng'agenza okukyalirako munnamateeka w'ekibiina ekya National Unity Platform asangibwa side ez'Ekira Council George Musisi. Honorable Ssegirinya Muhammad ng'alina mu kagaali yasituka n'agenda akyalire ku mukama we mu ddwaliro nga Ssegirinya alina ku wheelchair n'agenda n'alaba mukama we era ekifaananyi ekyo nakyo kyafuluma. Gwampuliriza zaalinga ennaku z'omwezi 24 mwezi gwa 9 omwaka ogwo oguwedde ogwa 2024. Ssegirinya Muhammad ng'akyalina mulwadde ng'alina ku wheelchair yagenda asisinkane mukama we manyiddwa nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu oluvannyuma lw'okuba nti yali aweereddwa ekitanda oluvannyuma lw'okumulongoosa nga bamugyamu fragments eza tear gas canister ezaali zimukubye mu bitundu ebyebulindo Kira municipality ng'ava okulambula ku Council George Musisi. Kakati nno oluvannyuma Ssegirinya Muhammad paka we yafiiridde mu ddwaliro ery'Erubaga oluvannyuma lw'ebigambibwa okuba nti obutwa obwamukubwa bwe yali mu kkomera ekigo ne mu makomera amalala nga Kitalya ne Luzira kigambibwa okuba nti bwe bwaviirako ebitundu bye eby'omubiri munda okuba nga byafuna damage eyinza okuba nga teyaddamu kubeera ng'ate eteererera ddala. Kyekyaviiriddeko Ssegirinya okubeera nga bambi yakkiridde ezirakomwa. Kakati omukulu Mathias Mpuuga ng'avaayo n'ategeeza nti Ssegirinya Muhammad bw'abadde ataawa n'obulwadde mu ddwaliro bwe yali ataawa n'embeera mu kkomera mbu abakulu b'ekibiina ekya NUP tebaamukyalirako yadde omulundi n'ogumu nti era ye nga Mathias Mpuuga ye ng'agamba ye yakyaliranga Ssegirinya ne Alan Ssewanyana newankubadde ye teyakubwanga bifaananyi. Kakati njagala okutegeeza okunoonyereza kwenkoze kundaze nti omulundi gwokka Mathias Mpuuga lwe yalabikirako mu nsonga z'omubaka Ssegirinya Muhammad giri emirundi 2. Omulundi ogwasooka gwe mulundi gwe yalabikira mu kooti nga munnamateeka. Surprisingly ate alina ku lisiti y'abannamateeka abaali bawolereza Ssegirinya ne Alan Ssewanyana. Mathias Mpuuga gwe mulundi gwe yasooka okulabikako. Omulundi ogwokubiri Mathias Mpuuga ng'alabikira mu nsonga za Ssegirinya Muhammad yalabise ategese omukolo mu bitundu eby'e Masaka mu kisaawe nti naye ayagala kuziika Mathias Mpuuga era ng'akiikiridde gavumenti mu kye bayita state burial okuziika Ssegirinya Muhammad. Mukutu gwa Ladies TV bali kubanga okyagoberera na gy'osinzira okubanga gy'otulabira. Njagala wano wennyini we mba nkuleka tubeere nga tuliziganya mu updates eziddako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'eddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku ddua kubeda nedda eddua zaabaawo eddua zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaga. Nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nakuteddeko n'akabaani Allah ajja kusaasira ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.